Family yaffe ekyekumidde ku Projan Media TV yonna gye muli tubatumirako ensi yonna gye mwetoolodde Dubai, South Africa, Oman, Saudi Arabia yonna gye musinziira tubatumirako kuba nti ku Projan kwe muli. Princess nkulabyeko wakomyewo tukwebaza okuba nti wakomyewo ku Projan Media TV. Namuli Winfred Katushabe webale kubeera ku Projan Media TV n'abalala tubebaza okuba ku Projan Media TV. Nga nabagambye nti tuba tubawa social media updates, amawulire agenda mu maaso mu ggwanga nga wetunyumyamu nga family. Olunaku olwaleero omukulu Eddie Kenzo yakomyewo nga we nabalaze ka story yakomyewo nga at least bambi yavuddeyo ku kitanda era talina buzibu bwonna. Era olwafudde ku kitanda kye yeekoze tekyabadde kya muzannyo. Omukulu ono bamusimbye essowaani ya kawunga ng'eriko mukene. Era waati wagamba mwannyinaze Stella Munaluweero yandeetedde akawunga ne mukene. Essanyu ne limbugaana era nakedde mu studio enkya nja kuba ne ka message kembawa mu kaseera kano. Nkozeyo akayimba bakayita 2020 oba 2020 omanyi gava mu kulya. Thank you Stella otulaze oluganda. Me and my brother Eddie Muhindo, my official guitarist. Omukulu olwamuwadde kawunga ne mukene bambi nafuna essanyu kubanga yatugambako emabegaawo nti emmere y'abaliyo tagisobola, ebintu by'abali bye balya mu Ivory Coast byo si byangu. Naye kati we yagudde ku Munnayuganda ono era yamuconnectinga yali musajja mukulu Ragadi yamuconnectinga ku eno family. Era yeebaza abo abantu abamuconnectinga ku abo abantu kubanga at least sawa zino afeeling at home kubanga ali ne Bannayuganda banne. Naye nga ffe tujja kuba tukuwa updates bwe kigenda mu maaso ku social media. Challenges nyingi ze bakoze naye ezo nagezezaako zibaleetera olunaku olw'eggulo. Kale ku Projan Media TV gwe tukomentingire otubuulire ki ekigenda mu maaso yonna gy'oli, tubuulire endowooza yo wa gy'oli nagambye commentinga otubuulire erinnya lyo tujja kuba tukutumirako wano ku Projan Media TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabagambye olikinga n'onyiga akadi aka notification noba ng'ofuna buli story gye tuba twakasaayo.